naye pastor kikyonjagaza ku nsi kuno nakoze eki kinenye ekimpalanya bwe kityo pastor wamma mwena abatulaba nagamba nkola ne ttiimu ennene ennyo era ennungi ennyo emanyiddwa nga BTM Access TV team. Ulira oluzungu naye producer wange kyesoosazewo leero nve mba nkola ebyo ng'olaba ng'ate gwe wampadde TikTok live. Anyways, nga tugenda maaso ndoza katandike n'omukyala mukulikeyo nnyo mukuwumulamu okwo era njagala obbeebaza olw'okuba nga mukyekumidde ku BTM TV. Amanya yenze King Smith mbeerawo Monday up to Thursday nga nkutwala ate mu mawulire agatambudde agagenze mu maaso mu ggwanga lya Uganda. Now waliwo omukyala amanyiddwa nga Sophie Natongo. Sophie Natongo tugezaako okwogerako naye over the weekend twagezaako okwogerako naye ku nsonga ezigenda mu maaso mu bayimbi. First of all ensonga gye twasinga okusimbako essira yali ya ntalo mu bayimbi naddala ddala entalo mu bayimbi abakyala ne battle ezibaddewo mu mwaka 2023 ne copyright ne tugyogerako katono. Kati twakoma okukakuka Sophie ono alina bingi nyo byayogedde ku ntalo z'abayimbi n'agamba entalo ezimu ziri healthy entalo endala teziri healthy. Ontegeddeko nnyo ezimu zizimba industry endala tezizimba industry naye ye kyeyeebaza ku ntalo zino ezigenda mu maaso nti ye ng'omuntu tebalina lutalo lwe bamwadraginze into kyebaliza nnyo bano abayimbi abato abayimbi abaakajja because you might find that time when these young artists are busy dragging legendaries into their wars or their battles. N'agamba ekirungi bo ng'abantu abakulu tebazeetabyemu given the fact that tebazibataddeemu so ekyo akyebaliza nnyo abayimbi abato. Wabula naawe abayimbi bano abato advise about ennyambala yaabwe n'agamba 2023 abayimbi bano abato badde ennyambala yaabwe ebulamuko ng'erimu ebizibuzibu bingi newankubadde akisango yagamba ye trend. But to me, I think ate fabo mulembe guno gukuzeemu tetulina kwenyigira mu trend eyo y'abaana bato kwambala bintu nga jumpsuit, kwambala bintu nga crop top, kwambala bintu bimusalankwawa biraga mikono gyaffe kwatukuliridde tuyiise neŋŋamba walina gwakoona gwendabirada naga bintu tubirekere bashiba ba wininuwaji ba vinka because they are still young blood bakyasobola ogenda ku stage ne banyinya naye kati omukyala nga nze Sophie Natongo lwaki ombeera nga nkola ebintu ebito. So njagala nkuwe ku Sophie Natongo n'ebintu byakubyemu kotoki first of all copyright law entalo mu bayimbi n'ennyambala yaabwe naawe gwali eyo omwewulireko because it's been a long time nga tomulaba ku mpewo za TV wabula nga ate omuwulira buuza bamuwulira ku radio because takyayimba nnyo but music we trendinga. Then tugenda kuba tuconnectinga n'omutume Planet ne mwana mulenzi Devi yatuuse dda Planet ali mu studio B gye tugenda kuba nga twogererako naye ne mwana mulenzi Devi tusobola kuba nga tulaba ate byagamba naye kasooke wa Sophie Natongo tovaawo yenze Kabaka Smith ate okyali ku Access. Demand yeeyongera abantu baagala otulaba gwova okimbuuza wano bwe mbawa oluyimba lumu kyotusedde ne shows bwebityo so kyova olaba nti buli ategeka abantu bajja senga abantu babadde bakoowu tebandise so demand yeeyongera ate n'abaana bayiiya. Ennaku zino entalo zaafuuka entalo mu industry anti kati music business kati buli awali business wabaawo entalo entegeke nezitali ntegeke ebyo babisuubire kirabika z'abalondemu senga zibadde z'abayimbi ffenna twandibadde tumanyi naleza industry wangi omukulu Irudamani atugambye ye za industry yonna kyenkugambye sente ezo bwe zinabeera nga z'abayimbi nga za industry buli muyimbi gw'onootunuzaamu akazindala ajja kugamba nzimanyi era ng'amanyi zigenda kukola ki era zituukirawa naye engeri gye kiri nti kirabika za industry naye tezinnajja ekintu nga ky'abayimbi bonna era ffenna mutulaba nga tuyiseewo era ffenna mutulaba nga weetuli kubanga tuba tumanyi naye kati kyesimanyi siyinza era kyogerako mu industry ennaku zino bayitirize nnyo okunama mwe gye mutaakola tugambe kati okola erinnya olina kweyambula mbu mulembe gwa .com naye ekigambo .com kirabye oba .com kyeki naye emmeme katale ya togamwe mwayite
temulina kye musobola laga bweru. Sijja kwogerera balala naye nze nga Natongo nyumirwa nnyo abantu bantegeere olw'ekyo kyendi. Saagala kubeera mulala ku stage mulala erindi mulala awantu wokka weekyuka ndowooza yewaka mbeera muntu mulala nnyo naye ono gwe mulaba